Well, wewale kubanga okyali naffe tukyatambula ne Deputy Executive Director wa Kampala Benon Kigenyi. Lwino nakuyise engineer. Omanyi waliwo kitwali twakwata nga tulowooza buli abeera mu kifo ekyo alina kuba engineer. Ate Kampala tulina essuubi oba balina essuubi mbawulira bagamba nti kasita twafunye engineer kyawedde dda. Mwami Lulimbazi yali engineer, mwami Kitaka yali engineer, kati ebadde nga fenomeno. Naye leero nze siri engineer, naye tugenda okumala ekisanja kino ndowooza nja kuba para engineer kubanga emirimu gy'aba engineer gibeera mu makkati nendabira ddala nga tutambuza ffenna. Omulimu gwange gwakumakuma abakozi kulaba nti engineer akola, omusawo akola, vet akola, ow'obutale akola, owa enforcement akola, kale ow'amateeka akola. Mwekyo nina okuba n'obumanyirivu obumala ku nsonga era situula nsoma nnyo ngezaako okutegeera bibiki bye bakola era oluusi bwe batunyumya ne baengineer tebandeka wala nnyo. Right, away from that twagala tutunulira ensonga ya ekiragiro kino kakitandisa okukisunsula nga bwolaba omutwe gw'ekyennyanja n'ogusunsula n'ogusawali n'oguyiwa spare. Ekiragiro kino kya wiiki bbiri sale boogera abatembeeyi bebaluwa in the first place tulyoke tugende ku nsonga endala. Kati abatembeeyi mu kiragiro kino n'abatembeeyi betutegeera bebaluwa. Awo wali ekinyusi kubanga omuntu omutembeeyi yatembeeya. Okutembeeya kigambo kya Luswayiri atambula. Edda twabeeranga n'abantu mu paaka nga balina obukerita baluusi babayita ebikwaso babayitanga bayolo babayitanga ki naye nga batambula. Ne wabeerangayo n'abaali batunda ebizigo ne batambula nga babase n'ebizigo. Abo baali bakola ki? Batambula. Kwe kutembeya. Ne mu Kampala mulimu abatembeeyi. Abatembeeyi baliwa ababetisse ebyokulya, ababetisse obuntu obutono abatambula ku masaawa batambula be batembeeyi. Naye omuntu ateese ennyaanya mbalabye erimu bateesewo n'amatooke nsubira tunaatera okufuna n'amanda nga bagateese awo bagawumuzizza. Alinze omuntu alinga ali mu dduuka ku kkubo oyo si mutembeeyi. Tunatera okufuna abalenga amanda ndabye ab'amatooke n'abafumba ebyenkya n'abafumba ekyenkya olweggulo basanga ku kkubo. Oyo si mutembeeyi, oyo musuubuzi. Naye omusuubuzi ateekeddwa kubeerawa mu dduuka oba mu katale. Awo nno ne tuba nga tulina enteekateeka ennungi. So twagala tutegeraganye bulungi. Omuntu eyeefudde omutembeeyi leero si mutembeeyi bw'aba nga awummuzza ebintu byeki wansi nga watundira. Eryo liba dduuka lya wansi, dduuka lya lukale. Abo tetwagalawo. Mwami Kigenyi okusomoozebwa kwe mulina mu administration eriko nti waliwo ko executive director yabeerawo nga ebiringa ebyo tebikoma mu bigambo nga bibeera enforced ate ekibuga ne kisigala nga kitambula. You saw this coming. Tebatandise kujja mu biseera by'akalulu. Abantu abo batikkulira mu kkubo mbadde njogera wano nga nkola puyambo yange nti waliwo n'ebimotoka biri kululana ebitikkula emisana mu kikuubaawo. Waliwo ordinances n'amateeka ge mulabika okubanga temugasita mu nkola nga ku mulundi guno mumaliridde ogassa mu nkola era mugenda kukozesa nkola ki eyagaana edda okukola ng'oggyeko omulembe gwa Jennifer naye okuva Jennifer yagenda gabaddewo lwaki tegali gakola. Bylaws baddewo lwaki zibadde tezikola. Nkola ki guno muzze nankuba mpya efaanana etya egenda okusisa bino mu nkola. Amateeka agateekateeka Kampala mangi ddala. Kampala Capital City Act, waliwo Kampala City Traders and Street Vendors Bylaw, ne wabeerawo ne ordinances ezikugira abantu okukola bye bakola kaakati. Tubadde n'okusoomozebwa nti technical esindika kino oluusi ne tuba nga ate
ab'obululu ba political leaders tebakola ki tebaliwo munaffe tebakkaanya naffe era ndowooza nti bw'oyogedde ku mukyala Musisi ojjukira nti ku olwo baali balina embiranye nani n'omuloodi Lukwago nga byawula approach naye tukkirizaganya na buli omu nti Kampala ow'ekiseera kino yeetaaga okuba nga ategekeddwa bulungi byabufuzi bangi batujjukiza nnyo nnyini nti bw'ogenda emuliraano wano e Rwanda ebintu birungi ddala njawulo kyeriyo bakkiriza enteekateeka ya tekiniko okukola era n'amateeka okukola ogassa mu nkola. We want to give this a chance. Kitwagala mu munnakampala yenna kuba nti akkiriza ffe okukola ekituufu kyekiriwa ogamba nti wano beerawo wano tobeerawo wano tukoleewo tugaziyeewo wano tufunzeewo. naye Mwami Kigenyi olowooza eri gye balifurensinga ekigali enforcement yayo olowooza emirimu egikolanga eno era bwebanga simanyi kufaanagana ki kwe muyinza okuba nga mufaananya nanjawulo ki gye muyinza okuba nga muyina mu kwenforcinga kubanga wano olaba bamaama abulwa kuba abakyala nange abamu bansobera abasinga buli gwosanga weyita single mother nga babakutte ne bakasuka kabangali abalala waliwo n'abafiira muwala awo ngadduka emisinde waliwo n'abalala kugamba engeri gye mukwasisaamu amateeka ne Rwanda bwe kiri gyetulifurensinga e Rwanda mukono gwa kyuma gwe gukoze nnyo era omuntu waba ayise ku luguudo ng'ayise Katuna agenda Kigali akitegeeramu bakebera ensawo ye okulabira ddala nti temuli kaveera n'akaveera batandikirirowa ku musirikale ono akuyingiza akuwa olukusa okukola ki okuyingira Rwanda. Mu Rwanda boda tebagiganya kuvuga nga tolina helmet nga tolina reflector. Bwe bakukwatako tewali kuwoza amateeka bagakwasiza kyuma mukono gwa kyuma wano tubaddemu n'okola kino okukwatirira abantu kalembereza kangi nnyo omuntu n'agenda nga ayonooneka mpola ng'agenderera ng'omulaba n'agubirayo. Tetwagala kufuna situation eno era tubadde tukikozeeko mu myezi giri NMT oba non-motorized transport zone okulumu okuli atambula kwaliko ababoda nga n'ebimuli babyonoona naye netuddamu netukola ki netuzimbawo omuddo era bwe twakikola n'abantu kinnomu abakolera awo ku kkubo eryo waliwo yayitanga muddo tebaali tulindanga kujja bamukwatanga gundi kwata enkumbi namuwa enkumbi nakola ki n'atema ffe ne tujja ne tuteekawo ki omuddo era ne bwolabye kamera nga ziyitawo bwe zatunudde eri wabadde wakyaliwo ki omuddo twagusimbye bupya. Tujja kukola ebyo ebiteekeddwa kubanga amateeka wegali ate gatuyamba okuba nti tulabirira Kampala waffe ffenna. Oyogedde ku approach tusuubire nti mugenda kukomyawo approach eri gye bagerageranyako ku mulundi guno nga yegenda okukola era mwetegekedde biza okugivaamu kubanga twalaba abantu ekibuga nga kizzemu chaos ow'engeri ng'eyo ng'abantu lwakuba nti twebaza nti abantu balina engeri gye bakakkanyiziddwa ng'olimu beewala okubyenyigiramu naye approach eyaliwo nga bannabyabufuzi mu kibuga bagugulana n'abatekiniko gye mugenda okukomyawo okulaba nga kino kisibwa mu nkola era kyetwetaaga tekyetaagisa approach yaffe yatebadde ndala nnyo eri tested. Omuntu bwe tuba tugenda omukolako ekintu tumubulira nti gundi kino kyekigenda okukola era waliwo eŋŋombo ensangi zino tokola era tubabulira tokola ki tokola era bw'omala okukola era nga tetwakudde nti tokola era nga tukola ki nga tukwata era naye tukuba tukutte tukubulira ki kyokoze ekitabadde kituufu ki kyokoze kyotalina kuddamu kukola olina kukola ki olina kubeerawa era ebyo ebibadde bisoomooza nti omuntu talina waayita tugenda tukola ki
tubikolako nga ki emyala gyaffe ku makubo agasinga gibadde miggule tugiggala tucreatinge walking spaces eziwerako okuba nti omuntu atambula bulungi era bwe tuba tukugenda okukola bino bikola tuyamba omuntu wa bulijjo okufuna ekyokukola era n'okuba nti yeewulira nga ndi muna Kampala agasa ate aweebwa ekitiibwa. Okay. Hajati byabadde ayise ekiragiro kino yagambye nti bagenda kufa okulaba nga Kampala etuuse ku mutendera yagiyise phase ey'okulaba nga basisa mu nkola amateeka gonna enkola zonna ordinances mu nkola strictly yakozesa ekigambo strict and full continuous enforcement of city laws and ordinances. Kiki kyemuleese kipya ekigero kyaliko kubanga boyogeddeko nawo badescribinze nti mwabakwata n'engalo empeweevu gye bigendedde nga bagubye. Omuntu agubye ne bwabeera mwana nga ne b'omukuba emiggo nalabako abazadde nga nkyasoma bajjanga ne bakwangavulira abaana babe ku parade n'amugalamiza nga mwena mulaba n'amuyisaako wembuya miggo nga tegibalika naye abaana ate abalinga abo musobole twabamu ng'era abalalu n'abamu kati mbalaba era tebavaamu bantu avunaanyizibwa. Kati waliyo abantu nga bannakampala mwakola oluguudo okuva eri ku Bakuli paka eno wansi ku Namembe Road nga luyitamu ne lwambukira ddala eri twasuubira nti awo wabigere naye kati ne bodaboda zipaakingawo tulabana n'emmotoka takisi ziyitirawo ddala. Kiki kyemuleese ekigenza okuzza emabega okulivaasinga ebiringa ebyo? Obaddewo okusoomooza kungi nga mu Kampala nga bannaffe abakola enforcement nabo tebakola ki tebakola mulimu gwabwe bulungi. Enforcement nga ate mu byekola biyamba oli kuzza misango nga tetunagenda mu press conference yabaddemu ebiragiro twasooka kuteekateeka ba enforcement officers baffe ne tuddayo ne tubasomesa ekibuga kifaanana kitya gwe omulimu ogwo mulimu ki era tusuubidde nti omuntu yenna nga enforcement officer anaakola ensobi ye tetujja mukola ki mutemirako liiso tukwata mutwale ntugenda nti egyo badde oyagala okgenda tumugjamu ki ofuuse ensanafu tumugjamu ovudde ku mugendo ofuuse kaasa vaamu genda ng'amateeka gakola ki gamuluma. Aba enforcement abo tujja batunulira nnyo naye ate tujja kukozesa n'abeddembe abalala abakwasa amateeka era mu press conference gye twalimu yalimu aba Uganda Police Force okuviira ddala ku KMP ne division commander bonna baali mu press conference nga bagezaako okukola kiki twali tugezaako okugamba nti ffenna awamu tukole ki tutulabe nga Kampala tumudominatinga nga abantu banakola ki nsobi. Tetwagala muntu akola ensobi kubanga tetwagala kumala budde kugenda mu kooti so we shall dominate the places tujja beesookayo mumujja agenda okutuuka nga ffe tuliwo olyoka ombulye bonoteekawo ki entulazo bonoteekawo kamulali bonoteekawo amatooke ku kkubo nga ffe tuliwo. Mwali mubiriko enforcement officers bamudisciplinize nga abamu tubalaba waliwo abantu bebatikakabanga lino balaba n'owulira abantu nga bagamba akati oyo ajja genda abalabe bamuddiza ebintu bye addeko. Actually tubalabye nako ng'oyitawo ku ssaawa nga 4 nga babayoola ssaawa 7 oba 9-10 awo olw'okulaba nga bazzeeko kiva ku ki era nkola kyeyo mulina abofisa mwabagaba bannaaye mugende mweyiye nga batuwulira ebimu ku bitongole bagamba nti awo babaleka beeyiye. Nedda teri enforcement officer akkirizibwa kutwala kintu kya muntu nga ekiruubirwa kye kumufunamu nsimbi. Ensonga lwaki ffe tugambye nti tetwagala muntu oyo kumusangawo tujja kukola kyonna okulaba nti enforcement officers baffe babeera mu kibuga mu bifo ebyo ebimanyiddwa nti abantu bamenya amateeka tubadde tukikozeeko
imabegaawo abantu babadde bakyazeemu so babadde bakola ki bali mu kubo ku Kaleerwe naye bagenda okukera nga tuli mu kibuga ne bavaawo ne baddayo naye kana akaseera kana akasembeyo mu December November kabadde kazibu nnyo nga abantu bali mu Christmas festive season ate nga tuli ku peak ya campaigns awo ne tufuna obuzibu engeri kijjokola ki gy'okuteekayo abantu baffe nga abantu bangi nnyo nga bw'oteekayo abantu bammwe abatono bayinza okubeera overwhelmed oba nekyetaaga okuleeta obwegugungo nga mukozesa amaanyi kubanga kyetwagala kutukozesa maanyi twagala bakugira okusooka bwe kiba kyetaaze okukozesa ku maanyi poliisi eryoka erikole ki etuwe support era netegevu okulaba nti etuyamba otukwatizaako okujja abantu bano okukubo kubanga abantu bebeera abangi tomanya bazizi ba misango bameka bali mu kifo kino era mwe bajjira mu old tax park mwabeeranga abantu abatene nnyo kakati yonnejjudde bw'otambula mu tax park ng'okuta amenvugo ng'ogenda waka ng'ogaguze mu katale oli ayinza okugamba nti gammeka kubanga balowooza nti buli omu akutte ekintu mutembeeyi atunda so nno newabeerawo ne bana batambula nga bo balaba ani alobye bwebakulaba nga akasimu okakutte mu style ezitaliimu nga akakola ki akanyakula nga ateekayo so kituyamba okuba nti bwe tukendeeza ku bantu omujjuzo gw'abantu bakola ebikyamu abali mu bifo ebikyamu ne poliisi eba ekola ki eba nyangu yakulaba wa ali obuzibu nebatuyambako ensonga lwaki twaleese poliisi netugamba banne tugenda kukola kino bwe tunaafuna obuzibu mujje mutuyambeko babeeranga wali ku gundi ku Shoprite poliisi babeerangawo bangi era nga bwonyagula akasimu abakukwata twongedde kamera mu Kampala naye ne poliisi ugajja kola ki tujja kubanga bakola patrol naffe okulaba nti kino ekibaddewo tekiddamu alternatives ki eziriwo for the case of vendors boda n'abalala zimusuubiza eziri feasible kubanga alternatives zibadde nga zoogerwa nogamba abantu bana emidaala egiri mu usaafi naye nga naawe usaafi gy'obasindika omanyi oluusi waliwo ebiseera bwe babeera bateekawo n'akaki kakanoonyereza ng'emidaala egya usaafi abannannyinizo be bakukunavu mu KCCA omwo n'ebirala ebiringa n'emidaala emirala gye mubaga nti ewandegeya gye bali enakawa gyegiri emidaala mingi enateete bagenda otuukayo nga giriko bannyinigyo n'emirala egiriko nga munno nga gya buseere gw'olina otulambululire emidaala mu butale bwa KCCA egya ssente mmeka mu katale ka KCCA omudaala gwa bwereere Mwami Kigenyi ekyo tuno wali mu kamera okikkaatirize bulungi emidaala mu butale bwa KCCA obutumenyere n'obutumenyera bassebo ne bannyabo emidaala mu butale obwa KCCA sijja kugula gya bwereere era bw'oba oyagadde okufuna omudaala genda mu butale gye giri ebusega tulina emidaala 15,000 mukatale k'ebusega kana kapya enatete waliyo emidaala 20 ekamwokya waliwo emidaala 2 mu usaafi mu emidaala 10 Nyuntinda alimu obudaala 10 egy'obwereere gyabwereere Luza alina emidaala 10 Nakawa alina emidaala 10 nyinza okwongera obbabulya waawe giri wonna tulina emidaala egitaliiko bantu 2,502 naye abantu bangi tebagala kugenda eri balowooza nti bano abantu abatambula ku kubo abataayaaya be bakola ki be basobola obbayamba naye amazima gennyini ekyokola weekiri naye n'ekirala kyekino bannaffe abali ku streets tukkiriziganya nti tusobola bakolera akatale aka Sunday market mugenda kazaawo kakomawo akatale ako nga tekanabeerawo twetaaga okumanya ani agenda okubeerawo ate biki ebigenda okukolebwamu mu Sunday market tujja kukakkiriza naye tetujja kukkirizaamu mmere lwaki ate mmere
lwakubanga bino ebintu ebivunda ebintu ebirina obukyafu obungi butulemesa okwanguya okulongoosa ekibuga naye lwaba yaleese bikopo yaleese plastic yaleese masaawa yaleese engoye bw'amala okutunda n'akola ki n'agenda n'ebintu bye byonna bwe bisigadde ebitonotono ebikyafu netujja nekola ki netubijjawo bwe tunamala okukola Sunday market tujja kulowooza ku nsonga ya evening market tugikusobola kugikola ddi evening market abantu abali mu maduuka baggalawo saa mmeka ku nguudo ki bwe tuyinza oteeka evening market era ekyo kyekiyinza okulwamuko naye ekya Sunday market kijja mangu ddala era tukubiriza bannaffe abaagala okukola mu Sunday market bakolagane ne department yaffe eya gender bewandiise tube nga tukola ki tubawo omukisa ogw'okukola mu Sunday market. Waliwo ensonga era gye njogerako ebintu bino ebitikkulwa mu Kampala waliwo ene bayiro oba ordinance egavaninga erungamya enkola eyo emmotoka ezo zitikkulira mu kibuga wakati lukulula nanga mpanvu ekoma eri wetikkulya wafunde emmotoka zirina okuyita abebigere balina okuyita n'emmotoka eza buyonjo enkola entuufu eryeti nga tuwunzika. Kampala ayina amateeka mangi era waliwo transport management ordinances ezirambika wa omuntu walina okubeera wewa boda olina kubeerawa olina kubeera na stage bwoba wa taxi olina kubeerawa oba wa bimotoka binene olina kubeera baasi zibeerawa eyo nayo weeri era abannaffe aba out of bagenze basomesebwa ku mateeka agakola kuki ku transport management mu Kampala ne bannaffe aba boda tubadde twogeraganya nabo mu ngeri endala nga tubateekateeka aba taxi n'aba boda tulina omukisa ogubateeka mu what we call paratransit partnership era bamu ku bo twatwala ne South Africa balabe bali bakola batya ebyabwe ne beegoma n'okwegoma nti kituufu tusobola okukola ne city council ne city authority okuba ntulungamya emirimu gyaffe so nno n'abo abatikkula ebintu tebateekeddwa kuyita mu Kampala sawa za misana oba kutikkuliramu era waliwo amamotoka ge twasanga eyo ku Nabugabo oluusi gapaakinga ne galubeerawo wiiki nnamba nga apaakinze eba efuuse paakingi. tweyanze gwe tubatene amukulu Benon Kigenyi deputy executive director erubera executive director bwentulano ba executive director sanso kulaba we bale kutuwa budde comments nyingi ku mukutu gwaffe omutimbagano oba omugata abantu kuba twasitumirage bless Jackson wasoma okujako kana akankute kulyaga nti amenva ago sweetie cake n'ebintu byemutikako kabangali bebituukeyo biragawa naye omanyi nali ne mirikano nangamba basomanga lesoni y'amagi bayita treza amagi abaana naye nga bamala lesoni nga zigenda wa musomesa bote batambudde onako olwaleero tebijja wamwe nebigwerawa omuntu bwajja mangu tumugamba nafuna engasi nasasula engasi agenda najja ebintu bye Spark machabe tambiro na kula letu agokwebaza banafa ba Vision for Africa high school mwebale nnyo kubanga mutambiro munafa tubakubiza bazadde lunaku lwakuza bana ku masomero ly'essomero letu ekakasanti bwotwalayo muyizi ajja kusoma akubuke aveyo nga ddala ina ne skill yasotandika nayo nga bwalinde ebibuuzo okudda nze Kephers Mayumba kuramika Irene ne timu yonna ya Spark macha aba technical ne producer mwebale nnyo nonako kya sawa 12 paka 3 ez'amacha.